show yagenze mbyafaayo nga show ekyasinze okusala mu nsi yonna si mu Uganda yokka kati ate Palaso n'akola ensobi n'aleeta maama we mu bintu ebitalina makulu. Maama wa Palaso nga atudde ne maama wa Ssaalongo bazze kulaba likodi wegenda okubuleekingibwa ekyabadde wali nga be bali mu VIP bokka nga emmeeza erimu nga mu VIP temulimu mmeeza yasasuddwa nti oli yasasudde tetumumanyi. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Abavubuka abagenda maaso n'okugamba nti mu Uganda temuli mirimu mulimba emirimu weegiri mingi nnyo nnyini ddala. Ebigambo ebyo byayogeddwa mwami Yoweri Museveni n'agamba nti emirimu egiri mu Uganda tagirabanga obungi bwegiriko tijikugananga bukolwa webale taata mbwe emirimu gye tulina wano mingi naye obuzibu bwafunye bw'avubuka mu kifo ky'okugenda ku mirimu egyo emingi musoma nnyo olupapula lw'amawulire ayina olupapula lw'amawulire lw'atayagala nagamba lubajje nnyo ku bulamwa mu buvu ofaananako bwe butyo abasiddye omususuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli balabanya agaliwo so tuli ku shemanyiddwa nga the weekend tuyina wano tuyina NB kale buuza ku bantu tugambe ebigambo atulaba wenna twagala okukwebaza webale nnyo okukola ekyo nze Samuel Kalungi kubutuka mu kitongole kya Zinga yaffe tuyimirirawo lwa nsonga ya art ate nga ate waffe twasalawo akole omulimu gumu nevo ndonna musobola kale mwami Obote nedda please kyayogera muli mukwekuba bwabo oba sho muginkwasa jagitambula totambuza muzinda guleke oba kuwulira anti nkugamba tukabe bwe erinnya erimanyikiddwa mu bantu erya mwami Obote Obote mumulimpita abampita Obote muli baddembe naye nze Samuel Kalungi okuva mu kitongole kya Zinga yaffe buza ku bantu ntasobola kumaliriza ndako ekitongole abantu bakitegeere babulire Zinga yaffe kyekiro ekitongole kali mu Nabbuguma bannanga abantu awo enkomye kano omusajja yeyanjule bulungi amaleyo oli mu Nabbuguma anti ze n'ensonga sho eyasiraje Ssaalongo amabuuza kuba mugamba mutya abawuliriza abaffe abalabye baffe abalungi aba show yaffe weekend nga twabagamba nti tulina okujja wano buli lwa Saturday tugifulumye tubawe ebibadde mu wiiki era tukulisayo mwenna ababadde ku show eya Ssaalongo Siraje tubakulisayo mwenna ababadde mu press conference ya Wizo Manizo bibiise mu wiiki byenna tusasira abantu abakoseddwa ebintu byabwe ab'omu lufuka weewaawo tuleeta ne party B ekitegedde bulungi ekituufu nti bakoseddwa gavumenti mbi nnyo naye nabo balina okuyiga nti gavumenti weegambanga nti naawo tewakkirizibwawo togamba nti nno olw'okuba tebana bakujja kukwata ate gwe ozimbewo gwe n'ozimba ennyumba ya miliyoni 4 ogizimba abantu bomanyi nti nno tewakkiriza so nonna bikola ki bitabuka ate nga kwanaaga osobola okukwatako n'ogulako ebbali naye nga tubasaasira nnyo babagwiridde bugwirizi ekiyifuyifu tekiba kirungi gavumenti eyagala abantu kale ensonga tuzitambuza okuva Saturday lwe twasemba obeera wano paka ku Saturday ey'olunaku olwaleero okusookera ddala twagenda okuva wano nga tulina okwesunga okw'amaanyi okwa show kabuna mawanga gamba ng'olina okwesunga wali weesunze nali neesunze amulabi nze nali nina okwesunga okw'amaanyi okulaba Ssaalongo engeri gyagenda okuba nga aswazaamu abateesi engeri gyagenda okuba nga aswazaamu abantu abatangaliza kyabadde kitya ekyabadde wali twatuuse nga twagala okuyingira ne batugamba nti no wajjudde mujja kusafoketinga majje nga gegakuuma wali nga ekikyawe kikubyeko mukulikeyo musho ya Ssaalongo Siraje tubu eddakika 2 ng'oyogera ku show sinza gyogererako eddakiika 2 in fact show eyo gwe mulamu omukulu ogwaleero ebirala bye tujja okukoonako tujja kumaasamaasamu zagenza okuwera essaawa 10 ez'akawungeezi ng'oyinza okulowooza nti no tewali kigenda kubaawo ngero oyinza okulowooza nti no bategeseewo ebyuma show yankeera olowooza totolimbye zagenze kuba nze ndabadde ebino bya ddala sirimba
nabadde nva eno gye bakola emifaliso wa Ntinda entinde wansi eri entinda Nakawa n'oyingirawo munda awo obanga Ntinda naye ng'ate in between Nakawa n'entinda nabadde nina ekifaliso kyenva okufunayo kakati laba mu kwetolola bwendi nesanga mpitidde awo ng'ekiraga kyokka nti wagenda kubaawo sho zaadde zigenda mu saa 11 ng'ekiraga kyokka nti wajja kubaawo sho waddewo obunanka ne buno butia drops n'obuuma nga buno obuuma lwaki babutaddewo ate obuuma bwalabisiza nnyo nenga buuma bataddewo bwaki buno obuuma obuprotecting abantu obutegete buno show yagenze mu byafaayo nga show ekyasinze okusala mu nsi yonna si mu Uganda yokka wabula mu nsi yonna ekintu ekyo twakyogererawo before nga tugamba nti omuntu yawabudde Ssaalongo nti kola show Cricket Oval yeetaaga kutemako mutwe naye nze nina ekizibu yamulabudde ne Cricket Oval yennyini nze nakugamba Cricket Oval talina buzibu erina kubanga yo nkozi ya ssente si buli ssente nti bazirya gwe nkuwa ssente ate agamu kubo gazuuse nti saa 9 bagaddewo nga Cricket Oval ebanja ngigamba musooke mumaleyo balance kubanga bino byogamba obuntu muno nti akansolooze nja kuwanga abantu bazze Cricket Oval negamba nga bagenda kuva kakati munnange ekyabadde munda nga obutebe emmeeza eza VIP zonna nga kuliko abantu abaliko bonna nga tubamanyi ogamba nti oli Simon omunene w'omukibuga oli egundi kati ate Palaso n'akola ensobi n'aleeta maama we mu bintu ebitalina makulu maama wa Palaso nga atudde ne maama wa Ssaalongo bazze kulaba likodi wegenda okubreakingibwa ekyabadde nga be bali mu VIP bokka nga emmeeza erimu nga mu VIP temulimu mmeeza yasasuddwa nti oli yasasudde tetumumanyi mupya yasasudde nga taliimu nga maama wa Palaso n'owa Ssaalongo nga bazzembu balabe omwana waabwe wamenya likodi Palaso n'oleeta maama wo mutambuza ekiro mu bintu by'omanyi nti nno birina okubeera nga nawe wennyini walemu ekisaawe ekyo ate ono omuto mu kuyimba ate gwe oleete maama omulumi ensiri omutambuza ekiro leka mmaleyo wadde ogambe eddakiika 2 Ssaalongo jani wadde dakiika Ssaalongo siraje wadde dakiika 2 audience kati uzatuuse ssaawa 3 nga bw'oba oyitawo ogenda mu bibyo nga bakukwata bagamba kyangu oyingire ekyo waliwo yakiŋŋambye jangu oyingire waliwo yakiŋŋambye nti bayiseewo ku ssaawa anti era ojja kubyogera jangu oyingire okitegedde kati abantu bwe bakuŋŋanyeemukko abasooka balonge ku stage kati awo ne bakuba ebifaananyi nga bamakinga sure nti awo we bakuba awokawokaawo kati oweeri yagamba nti alabika waliwo yakubya ebifaananyi 20 naye ng'abikubira ewantu wamu nga baalaga beebo bennyininyini jasa abakyusa langi ng'ekibangiriza ekisigaddeyo waliwo wosobola osambira omupiira oguwedde omupiira omulamba omupiira omulungi nga n'abalabi balina ate we bayinza okuyimirira ekibangiriza ekyabadde alekerawo naye okwogera leka ayongere leka malayo amaisonga Ssaalongo Siraaji najja ku stage ng'ayambadde ng'alinga agenda ku mwezi ng'ebintu byayambadde infact engoye ziyayambadde nga n'abantu bonna b'osoloozezaamu nga ssente ate nga tosobola kwegamba ebintu byayambadde nga bisinga ate zibasoloozezza mu bantu abali mu sho byokka byayambadde mu butuufu mu bufunze guno gwe mulimu Ssaalongo Siraaji gwe yakasooka okukola ne gumusala n'atafulira gulina mu negative esaapakisiza ekisaawe $3,000,000 ezaalese ba service providers mizindalo bakamera biki bikyabakola bina screen ezayambadde VIP ogitegeka talina wadde 10 kyayinza kuddamu kusolooza ne kino tetuligamba tino tuli basanyufu nnyo twakugambirawo omuntu yenna agenda okukola show ng'ogenda kukola show soka weebuuze abantu bamanyi nyina kyenkoze mu music industry ddala ntuusizza okukola show era wano wensaano gikola tuli mu kuseka naye twagala muggyemu ekyokuyiga Palaso yennyini yatuuya naawo kweyo Cricket Oval Fiki Famaika yatuuyana n'emulema
Radio Simba eyerangira yennyini nga tegenda nakuteeka mu bulango yafunayo abantu nga 8 cricket over kati gwoleseewo papazi oleseewo kalenda abantu ababaddewo tebasobola nakujuza kalenda kyetaaga n'omanya nti no okyali muto mu music oyagala kukola show n'ogamba kanjiteeka awantu nga waliwo already ababeerawo bakasitoma baawo no ng'ovudde ne kwekyo ne accessibility kiriza obagaana ekika ky'abantu abawagira Saalongo si be bantu ate abagenda kuki cricket over that's the truth bakwati abantu abamu tetwagala kiki yantadde ku Africana oli musiru ngugambe kalendo ba papazi obe mukono jasibuka kubanga ababaddeyo bonna badde be mukono babasomye busombe anti mukono agenda ayina nze kati onzikiriza njogere mukono ayina kati onzikiriza njogere mukono tujja mu ekitwa kati njogere nenga tujja mu ekitwa maasa nze njaka wawukanako ne Uncle Bukenya mukatono nnyo bwe kati of course ekyokulabula twamulabula ffenna ontegedde twamulabula ate mmanyi nti naye yennyini okulabula yakufuna mu mutima naye nga bw'omanyi omuntu asobola okugaana ontegedde sho abantu bazikola lwa nsonga nga 3 oba 4 waliwo abakola shows zino ng'anoonya establishment agamba naye kankoleyo kugumira naye kankoleyo ka show ontegedde waliwo abakola show ng'agamba nti njagala ssente ng'ekigerera kye kya show kyaki ssente era abayimbi banne n'abatabawa n'abagamba mu nsonde ennyumba eremedde mu musingi njagala ki ssente kankole show ne wabaawo abalala nga is just self oba nandikise self actualization kukuta muli mutima nkoze self satisfaction kwekusa mutima actualization ye yennyini yewulira gambe nakoze show nkuliketa ovo bwe yafaananye ne bwe yalabise is not my business tayagala kumanya nze nagikoze ki so njagala okukkiriza ya leero ayinza obutagiyimba eyinza zitowamu omanyi ne bwoba oyagala self actualization Bukenya muveeko malaiti Bukenya ensonga gyayogera ntuufu ne bw'abanga gyasagala self actualization era waliwo wootuuka n'owulira nga onyigiriziddwa okyegedde kuba waliwo mikwano gya siraaje gyennyini gye mmanyi egitaagenze abo baakoze bubi yogerayo babiri abo baakoze bubi ate nga bwe baamugamba jojja kisobola abo baakoze bubi era mwakoze bubi abamawulire bafunye ku mukisa ogutula mu VIP omwana munnamawulire yakuttenga kamera ye n'agituuza ku ntebe naye n'afuna entebe mu VIP waliwo n'agiteeka ku mmeeza ng'ate security waddewo security yadde ennungi security yabadde tekyalina makulu kino ekivulu tewali nga newo bbanga oli eri bakulengera ama twebaza Saalongo Siraaje Saalongo Siraaje tukwebaza tewali yabiddwako simu nedda abantu bavuddeyo nga tewali n'abasirikale badde basinga n'abantu abasirikale obalaba ekyabadde wali ku basirikale abasirikale babaddewo nga buli muntu ayingira bamu omusirikale we gwe kyotategedde kusaba 3 ez'ekiro kusaba 3 ez'ekiro babadde tebakkiriza munnamawulire kuyingira kubanga oba ogenda balabisa pozi nga bakumanyi nnyo bagamba ono munnamawulire ate alina omumwa ajja tulabisa enkya tebatuganya okuyingira nga ku mulyango tebagalayo bannamawulire munda kubanga mujja kuba ebifaananyi mukole ki mulabise nga beerabidde nti abantu buli muntu yafuuka munnamawulire kasuba ng'olina akuba tiktok live waawo kakati mbadde nkugamba malayo ensonga self actualization nti shows zino ezimu tulina okutegeera nti abantu bazikola olw'ensonga ezo so kati eno show ya nze okusinza ku bwendaba ne bwendowooza ne bwennalaba kubanga tolowooza nti Saalongo Siraaje yabadde tamanyi nti tasobola waawo yabadde akimanyi naye osanga yabadde ayagala nakyaki teyabaddewo akitegeere saategedde yontwala walala abadde mu maama we saategedde totandika uliriza batuuse wakayamugambire nakugamba Saalongo nakugamba ate kaba kakabwe nnyo kayagala kugamba ng'omusajja akoze omusango ewaka ate yakambwala okusinga ate mukazi wa munenya
ate omukazi yamaliza yeetonze munnange nsonyiwa nenagamba ekirungi wano wooli tosobola kuddukawo sebo nakola naye sho mu makati ga wiiki n'agiddukamu ati wano oddukawo oti Salongo mukwano babaddeyo kyolale kyenkugambye twayogera wano n'agamba mbu ajja kikuba okyekede bulungi nnyo lwaki tewagenze nabawubya Salongo mwe mwamuwabya so for me Falaso gwe nasinza okunyingira yagudde n'ekigo nze ekyo mbadde nkijjako yobadde point ya mulwanira point eyo badde point mama mu bintu ebintu malayo naawe baye butto ku stage yabadde butto gwe nga tewagirabye eya Falaso yadde esobola okuseerera nga tebayiye butto ku stage ate ye Salongo Siraje ne wagwa mumpi kati omuntu omumpi atuuka mangu wansi bayinza n'okulooza abadde akola bukodyo kuba ne Falaso yatusoboza ate n'akolaki n'anywerezaawo nekyo ekitabadde ku show ya Salongo bingi byabaddeko byantu bokka batabaddeko byonna ebikola show byabaddewo ulirizaawo stage yadde mata nawe kamalirize gwamma tulaba omuwagizi wa Salongo Siraje ate agenze wakoze bubi kubanga abantu tebabaddeyo abantu abamu batidde okugenda balowooza nti ate tutuukeyo tubulewe tutuula tuyimirire abantu tebabaddeyo okoze nayo nsobi mbu abawagizi ba Salongo bakoze Salongo talina bawagizi Salongo nze mutegedde amaze kuteekayo sho nibagamba oli omutadde atadde tomumanyi obadde tomanyi Salongo musajja kati nze wemba simumanyi kati omuntu wa wansi kuba makafaananyi nze omusajja anoonyereza buli kimu wemba simumanyi aliwe namuwulira nti Salongo ngenda ku YouTube notanga akayimba kafa kanakulirayo wali ennyimba eziringa eza kwaya zino ez'abaana b'essomero olwaliro mama neŋŋamba kati ate mufo ky'okukola speech day akoze konsati n'okuyimba tamanyi n'okuyimba kwennyini tamanyi ennyimba ze tezimanyikiddwa omuntu yennyini tebamumanyi wenoteeka sho ku cricket over yalimu abantu abayimbidde emyaka 10 ng'omusolaba omuyimbi ng'atuuya nang'agitadde ku cricket kati abadde nga ku TV nga bakuba akalamba nga nina looza akuba akalamba Salongo Siraje atudde wano naye nga musajjufu bitya ng'agamba ngenda kikuba nga ayina akamwenyumwenyu kaateekako oyo omusajja omulaba ateeka okuba wagambye wamaliriza rekodi gy'abadde amenye era yagimenye ate kati mu kika kyabwe baba nga tewali osobola ogamba takolango sho ng'atali muloosi yayina ati loosi uliriza loosi kakati omusajja ku leve eyo ateeka okuba nga yamanya kambabuuzeeyo kano URA erina akantu keetera okukola esindika abasajja bayo mulyango nabo ate bamaliza batudde etwala 16% nabo bamalidde batudde munda mukyanga URA eyagala kugaya naye kati ataddewo n'abantu abo bazze ne bakubayo amasimu eri ku URA eno teri kiriyo ne batuula ne balaba eno bizinesi kati bano abaleese enkoko yaabwe ne bbiya mbu batunde akwesiriwaza nabo balina otandika okuyiga okunoonyereza nze nali mmanyi nti esho etalina basponsa naye nagenda okulaba ku TV ensi balina basponsa badde 11 nogamba kyabakulaga nogamba mu Uganda abantu beetaaga tuddemu tubasomesa okuba nga bategeera kugamba omuntu bakusomesa okuba nga otegeera naye nga URA eyo URA yakoze obwedda buli tiketi ejjako omusolo gwayo kugambe 16%. Tell ya mutwalo. Wait a minute. Emitwalo ebiri. Those guys bajjako 16%. That's bogus. Lukumulukaga buli mutwalo. Kitegeza buli lukumulukaga buli mutwalo. Talina kyataddemu. That's a lot of money. Omusajja ataddemu ebyambalo jukira ebyambalo byabadde bya bbeeyi. Yalinga agenda ku mwezi. Salongo kyensinza omwagalako muve ku Salongo tebikola makulu stop that nonsense abantu bakosadda akasembayo Salongo kyensinza omwagalako musajja amanyi fashion ebbanga lyonna kuba waliwo yayambalanga kabaka waliwo yajjanga prince then ekyo agenda ku mwezi nene kamiliyoni yayambalako ng'agenda ku mwezi mujjukira
Tubedina Kabireni yalondako ne Salongo amanaging ne yamale sawa. Anti bali mu lubulu erumu. Kuba ono ya managingako ono. Anti yamugoba oluvanyuma lwa sawa emu. Kale abo tuwanga tumalirize ensonga ya twandiyogedde ku kintu kya URA. Awo tujja kuddawo. Nedda ku shefaanana bweti. URA ku share zikubye mutwala 16%. Kitegeeza gwatulaba tegera nti buli tiketi gyogula omutwalo olukumu oluka lubala URA. Njagala kutegeera shobo ebe ensaze nga bwe yasaze Salongo Siraj. URA ekwayo mmeka. Tebigikwatako. Oba olaba nga tolina maanyi tokola. Gwe lwaki wakoze? Ate ngera ogenda okola ng'olina omutemwa era gw'osasudde. Tosuubira nti era Salongo teyasasudde URA era alina omutemwa gwe yakola ki? Gw'osasula before. N'ogenda ofuna Yesho ekyasinze okusala mu nsi yonna. Si mu Uganda yokka. Yasasudde police, URA, nasasula KCC, nasasula ekifo, nasasula ba service providers. N'abayimbi. N'abayimbi, in fact n'abayimbi abasasula. N'abayimbi abasasula baana. Kwa musajja asasula bulungi kye kirungi kyayina. Naye kati abantu ate bo tebamusasudde. Niye baade tebamumanyi. Era omuntu yeekanze nti Salongo. Abantu mulina empisa embi. Bwe nasooka okulaba gundi posita ye teyali posita kaali kanankanikana buno obugoye bakola nakasanga wano wansi waliwo wekabadde obulango bwokka bwatadde ku buke kakati bwe nakalaba nendowooza nti bakoze mistake ndakalaba katwe nva bwe nti kwentebe ukina we nendowooza nti bakoze mistake oba kyegeera nti bakoze mistake ekifo is not cricket oval ochegede akakata ebyaddala kyekyasoka okunja mu mutima ngomaye cricket over nembako gwe tiwali ekifo kibaita cricket over kuba cricket over naye Salongo Siraj yasaliddwa akalango kokka akayita mu gataliiko nfu kakwata miliyoni plus akalango akayita kayiseemu okumala wiiki nga 2.3 Salongo Siraj mu abamulinda ku after parties watajja mumanye ebizibu bwalimu mu budde ate tufe twali muwadde amagezi atandikire eri ku after extra zazo ne Salongo yatuwadde okusuubiza nti mu extra atagenda kujanga mulalamu tekyanyumidde yayimbye nga vibe gyayimbisa oyinza okulowooza ayimbira abantu emitwalo ng'ebiri nze kyenjagala ku Salongo yategeka ku jahazi pia teyajja okimanyi ate ekyo by the way ate ekyo it's something to appreciate era ne ba artist mwena mwena twebaza Salongo olw'amaanyi ge watadde mu kuyimba performance ne mu theater fe mu theater senga tukizuula nti abalabi bali batono you act to the best okola nnyo so that Babu Kenya babaddemu ababiri abasatu bagamba bano bwe baddayo ne bagamba ati era mu ababadde ka mwasubiddwa kyabadde wa Salongo naye teri kibi nga kugenda ne bagamba nti ebi performance bya kisusi kale ochegedde so ekikubiyenga bwawaganga bwadde bwaddeno bwakomandinga bwakomawo live band yeyinga ekiri mu audience bakomandinga nabo bekomandinga kale mbebaza era mbakulisaayo nnyo mu kivulu ava omwange kibukenya ekivulu twewakyagadde sakyagalirawo bukenya ekivulu teyakyagala sijja kulekerawo besonyiwe twale eri bo be bagamba omuntu ajje kale bwe tuvaawo wiiki eno yennyini gye tugenda maaso n'okuba nti tutambuza wali wano nga oyogera ku makeup wa mwana mala Sifula but bya makeup ng'obitadde ebbali waliwo omugagga eyagenze maaso n'okuba ng'akyala mu maka g'abakadde ba Sifula kutereza mu kukyala kukyala kuno okwokwagala okwanjula oba okukyala obukyazi visit yakyaddeyo visit naye mu kukyala yazze n'ebintu bingi n'abeebazo kya okuzaala Sifula oyo yabadde ayagala kwanjula omusajja yenna okujja mu maka gammwe ewammwe gye bakuzaala ng'oli muwala
najja n'agamba nti nzize kugira yadde abasiima kuki abasiima kuki ategedde ati sifula yeetaaga okusiibibwa abasiima kuki kakati nedda sifula n'akaaba amaziga wuliriza senga sifula alina omusajja omusajja ayinza okumuddira gambe saa zino Bobi Wine yabagamba nti nno baleese gundi gwe byokolerera okufuna ate Haji byaleese kakati Haji aleese alinayo omusunsuzi we amusuubiza buli wiiki nja kuwa 2 nja kuwa 3 nja kuwa omutwalo kakati essaawa eno waliwo yazze waka n'aleeta iPhone 15 gyatamusabye oyo yazze kwanjula atubulye buulizi mukolo gwaddi amakwadde kwanjula era kati Don Chris essaawa zino oyo ayinza okubanga mukyala we wakubiri kati kankubulira ayina okubanga abadde n'omukyala so nze sijja kwogera nnyo ku Don Chris kugenda ku kukyala kwe kwabadde kwagala kwe yadde asiima bali oluusi asiima bali n'okupromotinga kampani ye kubanga nawulira nti agenda namuwaki yandibadde ayita ye n'amusiimira ku wooteri ngaawo n'atagenda waka omanye omusajja yenno kyala ewaka it is a different story andi waliwo ekiri munda hidden motive aliyo munda wali ayinza okuyisaayo olubulu wa waya ayinza okuyisaayo ekintu ekirala kankubulire okukyala olaba yandibadde ayita gundi yandibadde agamba bugambi abazadde bayithawo abazadde ne bebandize wa Don Chris okyegedde n'abawa ebintu yandigambye omwana nti mwana gwe leeta abazadde bo njagala bakolaki naye Don Chris ogenda mu bazadde ekyo kirala oyo muko yabadde ayambadde bulungi sijjiriza wabula yatudde bulungi n'akolamu oyo mwana abadde alabira ddala nnyazaala kakati nedda kati maama njagala ombuulire maama ku byeyalabyeko Don Chris byakoze maama gwe bwobanga gwe taata w'omwana ne maama era bagenze mu kisenge ne bagamba nti kubuulire ne bakuba mwana akaama mwana wange tosuula yoyo omukisa gukoze omanyi nti yabeebazizo zaala sifula kuki anti sifula omanyi kyabadde lwaki obufumbo bwedde era n'omukazi wafact sifula mukazi wa Doni kati n'omukazi wa Kulisi kati sawa zino akutte wansi ne waggulu lwaki okikola nze mabule lwaki Adamu abeebaza toteekamu magezi olaba sayansi w'obulamu ulira sayansi w'obulamu teyeteekako mu magezi senga Don Chris yakutte ekkubo n'agamba nti mwana gwe leeta bazadde bo oba ndi wano ku woteri bwetu ensonga nga tolina kigendererwa kisengera ku obawa ekitiibwa oba tolina kigendererwa kyaki nga tolina kigendererwa kyakuyita kyalulwaki oyo mukyala wa Don Chris okumanya mukyala wa Don Chris obabuuza omuwala essaawa zino nti olina omusajja agamba sirina naye mutandikwa yatugamba nti boyfriend wange oluvannyuma lw'okutuula mu bisambi by'ozambi boyfriend wange yanyiiga katasaze bamubuuza agamba sirina nsingo nti you are finished I'm finished so kikyengeza kulaba nti ekikolo ekyakoleddwa wanu bw'otwala ebintu bano abantu muzaala wazaala w'ebintu naye okukyala mu Buganda kina kikutegeeza ontegedde tegezeeka ono gundi munnamawulire anti Kulisi mugagga tasobola kwogera kubiddeko n'omwogezi anti bwe kiri omuntu ayanjula tayogera omuko tayogera nayo nekiperebegesi nayogera nakuwanawana nakusuutasuuta emwogezi makona yabadde omugagga asazeewo ayagadde nnyo ensonga eno kakati Don Chris yabasinze ati mwenna babadde bagala okwana ekyo mwenna abasinze ati kakati mukazi we yasooka muwa tiketi egenda Dubai goloze Dubai agendayo ne taatawo agenda Nozambe by the way abakolera gwe bagende Sifula bawadde ticket ndio Sifula inayo boyfriend bawadde ticket ate ulira Sifula okuleka otula ku kisambi atakola mulimu munene guli awo ye yabeeranga awo ng'akola bukozi anti yamusimye okuba nti yatulako bulungi ulira naye ate kyokka ate ono eyayimba abantu tebakyamufaako Ozambe in fact nyina point jenjalo kuyisaawo genda mu maaso Ozambe olw'empisa ziyalaze envundu
nga bamubuuza bamukolako interview yefuula omuntu anywedde ennyo enjaga ayagala okukoppa alien niyerabira nti alien skin ye mugezi ebintu yaddamu nga bwayagala naye nga ate bya point nga bisesa n'okusesa nolina kubuuza nti no music ukoze otya ate njagenda ku mulongooti waggulu ng'alinga atategeera abantu ne bagamba oba tategeera bulungi abantu ne bamukyawa ne bamuvuma ne ku live ya TikTok kyakkakkanyizzaamukko ku buganzi bwe bandibadde bakola ki bamuwa bonna bonna ne babuuza eri omuwala yatuula obutuuzi ku kisambi nti yatuula bulungi so music industry eno gyozzeemu weetaagamukko ku magezi ekyokubiri waliwo kyali wange genda maaso katonerabiza nebadde ngenda ekyokubiri obadde olimba waliwo kyali wange wamma namugamba about that young man ozambe nemugamba omwana olwate tumuwamba kubaka tulinawo embeera nga lwaki tumuwamba ne tumuleeta eno gye tubeera ne tumuteekateeka tumusiika bulungi ne tutandika omuwaza appearance ezaddakololo biki kubanga asobola okugatta ebigambo biki nebinyumira abantu naŋŋamba kati kaŋŋende yali agenda mu kyalo ngende mu kyalo bwenkomawo tugende tumunoonye kubanga n'emmotoka twali tugirina gye tugenda omuteekamu ebeere nga yemuvuga yemutambuza nga yatabbu tugiteekako ozambe nga ekigendererwa kyaffe kyakubaako kyetukola ki kyetumugatta kugamba tumufuule artistyogerera ddala abantu wewe twala eri kasasiro wewe vakoeyo kasasiro malayo yangu munange ozambe tugenda nawe ulirira ozambe ajja byogero bwe tubaana omuwoyawoya ozambe wamma ukenya banga mutalina kyabo amaliriza empiso point uliza kati omwana netugamba kati katumwetegereze ne bamukolako interview era interview zo temuzizalawa ko tutegerere omuntu oba ategeera oba takola ki oba tategeera tugenda okulaba omwana ebintu byayogera nga mulalu awedde emirimu oyo ati we si mulalu amamalayo point ozambe ali muleko omusajja anti kati ono bwayogedde ate nanyongera ekirala yandaga kyenjogedde tekirina amakulu mbu oyo ati oyo si ati oyo kyali mukola kya busiru ontegere bulungi nnyo because olina otegeera wooli nekikyoyogererawo nakikugattako kira kikutoolako ki ontegere bulungi as simple as that. Ozambe yabadde afunye omukisa nti ye muntu abadde akyasoose mu Uganda okukola freestyle nefuuka viral. Lulimba terwali luyimba yali freestyle gyokwata akazindaalo n'ofuna beat oba instrumental n'okubamu n'oteeka ku bluetooth nekayitira mu kazindaalo gwe n'oteekako ebigambo ye freestyle. Freestyle eyo nefuuka ekizibu mu Uganda, mu Kenya ne mu nsi endala. Abazungu bagikubaga ogwo omukisa togulabangako. Kati ensobi gye yakoze yeeyokuba nti no eyo egenze viral yabadde adda mu studio kola ekyo kyennyini n'akola oluyimba nga lwero lwennyini nga lubuzaabuza nabali nti teyali freestyle naye banaabali pizzi nga mudula nagamba ekyasuula zigidi bwakyogera ye Bobi Wine okumubuukira nga yakakuba mike ya zigidi n'amanya nti ono yaliko n'amubuukira ne bakola kukolerawo kolabo abo nno bakola kolabo kati bano ekyobusiru kye bakoze kudda mu luyimba dukola remix olutali nawo oluyimba kati olulira olwozambe teluli nayo ne ku YouTube waliyo freestyle eri tewaliyo oluyimba lulama ti lwe luno olwozambe sifula wabula kati oluliyo lwe luno olwa mudula. Ekyokubiri bakoze video kitegeeza nti Ozambe waatalwana nnyo olugendo lwe wayisaawo ebyo n'agattako okwogera ebitakwatagana omulongooti sifula simisi mumanyi emizindaalo ebyekisi yabadde yeetagamu ka coaching kati abo abantu abalippira ennyimba ate nammwe bannamawulire kale malayo tumalirize ensonga anti malayo tumalirize ensonga.